but all the same nubwo n'aba kitenze nayagadde bagende mu koti omuramuza de mwavuye so ukayunga ya byafayo narabyo omukyaro omunga agamba nti kayunga che we tutandikide okwekomya Buganda ninda ngamatara byendongo okubyeko mu bokongera obucyayi okurangirira abantu abagudde UPC gwe gwali muze gwayo kikutegeeza nti Mr. Tiwahabulwa era yali mu UPC yayiga nakwata kubanga my dad was chairman of UPC abana bamanyi so narabanga UPC byakola Mr. Tiwahabulwa yandijewo kuronda I get your point yarijewo kuronda nabiranga Amina Musing in fact now Kayunga nze kusinzire ndimu na byafayo Kayunga njiraba terina njawuro nebyariwo mu bisera bya Obote simanyi mu mutwegwe ekimuyinura nakora ebintu bino nga bwayagara ngari ko kushuwa nti abana Uganda teri muntu n'umwe achasobora kugenda mu nsiko Banaflash Lechana Uganda twebaza omukama atwadde obulamu n'okutuuka olunaku olwaleero nga tuli balamu tuza lunaku ntono nnyo okutuuka mu nnaku enkulu eza Christmas nesimanyi wa Christmas mukyagijjukira bageri bateriiyo kwene embeera gye mu Uganda there's no way you can celebrate Christmas Day mano mu ggwanga kuba Uganda is bleeding, people are suffering, people are sick, others are in hospital, others are in prison, others are facing different problems. Netubaza omukama nti nno atwadde omukisa gwe kubanga kyali balamu kwe tuli awamu n'omukulu Byarugaba William gwe amanyikiddwa nga Jjajja no twebaza omukama nti buli lukya tulabako improvement ekitiibwa n'ettendo tukidiza omukama nenga that effort is from you and me and our God. Singa if not was not you, we would not survive. Nenga we are surviving because you and I mwatufula chetuli mwebale kutukwatirako mwebale ddala. Sajja kwebaza kutumirako omukulu gwe bayita Haji Kabuguza asangibwa enebukwe mulombi w'edduwa atereeza ebintu by'amaka mukubire essimu olabe n'ensonga endala z'akolako awamu ne MJ Medical klinikira eddwaliro erisangibwa Kawempe mubettanira abantu abo tubalanga kuba nti tutambula nabo mu nsonga ez'enjawulo naye nga lwaliwo kwe tuli nga twetaaga kubamuko torch ku nsonga ezibaddeko naddala mu ekyo gye tukubyeko emabega omuli ensonga z'ekayunga ezitadde abantu ku bunkenge ezasitudde n'omukulembeze w'eggwanga n'alumba n'agamba banakayunga ne munazina emirundi 2 bayabadde ategeeza ki naye nga mwabirabyo ne byabaddeyo abantu abakubiddwa abasudda mu makomera twebuuza are we in democracy or we are kugamba tuli mu nsi erimu entalo but why all these things are happening mu kaseera kano otugenda omukulu Byarugaba amanyi to analyze to articulate some issues n'atukwiramu ko tochi ate n'atuwa the way forward ekintu bwe kyali badde obanga bwe kirina okuba omukulu Byarugaba tubaza omukama obulamu bwakuwadde okulaba nti tukulabako nga oli mu kudda engulu kisa kya Katonda naye nga mwenna abafuddeyo eri mu Byarugaba Katonda abaddizeewo mwenna. What the most important thing you have to do is you have to be nice to everyone. Be nice to everyone to make things move. This is our show. Tutandikidde mu Byarugaba. Abatuliriza n'abatulaba mbaramusiza. Jorowe n'abadde abantu ne banjikira. Nga baagala mbere ne kyenjogerako ninjogera nnyo. Eddoboozi n'olwali likendedde. Naye nga luusi mba sirina kyakukora. Sirina kyakukora. Abantu bajja n'olw'ekyokubakolera n'ogamba nti kanjogere nabo. Naye ekisooka nga bw'oyogedde
buli rucha ulira oburamu bukomawo and surely so I am very happy ndi musanyufu nnyo eri nga bw'oyogedde abantu abankwatirako n'abakyankwatiddeko n'okusingira ddala abantu b'omu diaspora abo bo nja kubeebaza leero nja kubeebaza enkya nja kubeebaza buli kaseera n'okusingira bakyankwatiddeko nga bwe nabagamba bakyankwatiddeko tibasobola kundekerera. Praise be to God for that. Yes. So obadde ogamba nti oba tuli mu democracy oba tuli mu ki nange neebuuza ebintu byakayunga mwe bantu mwe njagala musoma katabo akawandiikibwa omugenzi Bishop Kivenjere yali bishop wange yawandiika katabo nga ayogera ku Amini Idi Amini Dada Idi Amini Dada yali kabura katona mute Kivenjere. Yes, wari umusirikare yamurabura nga bagenda kutajena ni room ne Kivenjere yariwo naye yawandika katabo akayitibwa I love Idi Amini. Ngobanga toka somyinza kugamba nti Kivenjere yarayagala nnyo Amini naye kikandeseza singa ndi muwandiisi w'ebitabo nali wandise akatabo ningamba nti I love President Museveni. Amini yali n'amazima mu bintu ebimu. Amini yatufuga emyaka 8 nga tataddewo okulonda ng'agamba nti genda kubafuga obulamu bwange bwonna. Tiyabuzaabuza Abannayuganda yababuulirirawo ago ge mazima genjogerako n'atufuga mu ngeri bwetu nga tataddewo okulonda. Kiki kyentegeeza Mr. Tibaburwa yandijewo okulonda. I get your point. Yalijewo okulonda n'abeera nga Amini. Amina Musing, in fact, umubantu abasanide okufuna n'emidaali. Omulambo gwa Amini. Museveni awe Amini omudaali. Abaana be bakyaliwo. Gye bali? Bwakwogera mazima. Tiyabuzaabuza Abannayuganda nti ngenda kuteekawo okulonda. Yagamba nti ngenda kubafuga obulamu bwange bwonna. Ono ye yasalawo okutufuga obulamu bwe bwonna nga yeebulaabuliza mu kalulu. Abantu ne bafa, abantu ne babonaabona. So ebyo byembaleetera. Now Kayunga nze kusinzira ndimu na byafaayo Kayunga njiraba terina njawulo n'ebyaliwo mu biseera bya Obote. Obote gwe bali bayise Kawenkene. Obote akalulu naye yali ngono yebulabuliza mu kalulu naye nga tikalina mugaso. Era President Museveni bakugamba mu 1996 yalina emboozi n'omugenzi Kambarage Nyerere nga ya Lwatu bayogera mu Lwatu nga Kambarage Nyerere abuuza President Museveni ng'amugamba lwaki wagenda mu nsiko kulwanyisa government yali ndonde. President Museveni yamuddamu bw'ati mu Uganda ne Africa okutwalira awamu okulonda tikulina mugaso n'okusingira ddala mu Uganda tikukyalina mugaso. Yabyogera Tibaburwa. Yes, kubanga mubeera ne president nga y'omu ye candidate ate nga yategese okulonda era yaronze abanaakabala era nga yaronze abanaakalangirira. N'agamba nti mpozi okuwangula president ng'ali mu bukulembeze mu Uganda mpozi nga president oyo aba atamidde mpozi aba asuze nga atamidde
ngatachari na gogera na garapa no ure bigambo bya President Museveni then kakati ebye yayogera nga mu kiseresho urwarero naye ye president era yafuka candidate yaronda abakabara ye chairman to commission yaronda abakarangirira njawuro kina Dr. Obote njawuro ki nze ekisingo okunduma bye biseera byange bye namara ngomwagira n'abantu abo n'okusingira ye ng'amuwagira samanya nti ekisingo okunduma what I regret ebiseera bye namara n'abantu abakyamu oba n'omuntu omukyamu tiyari administrative waburu olwaleero okukora nga ekyakolebwa Kayunga imwe abanda bana batuliriza mu 1908 Obote ngategesa akaruru nga administrative waburu wagategese ewaffe ekabale waliwo omusajja mu Kabale municipality mu kiseera yari Kabale ndi yari Kabale central nga tisimu ya municipality tibiriwo bamuyitanga Robert Kitariko yari secretary general wa Democratic Party yesimba n'omusajja wa UPC bamuyitanga Katama Kitariko Robert Kitariko na wangura Katama wa DP Robert Kitariko ya wangura Katama wa UPC na ye muwanga narangirira Katama ndi ya wangude era Kitariko yagenda mu koti koro Obote yava mu bukulembeze ngo musango gwa Kitariko tigwirirwanga yagutwara butwazi mu koti niba receiving file tibaguhulira mpaka Obote ngavude mu bukulembeze so ebyo kurangirira omuntu awangude nibamuteka wabali nibarangirira agudde sigwe gusose sibipya Obote bwetu byakoranga bali principle abandaba ndina ka political background ka UPC ebya UPC nari singa nari mu omwana omukuru nari bade UPC usibinga kubanga my dad was chairman of UPC abana bamanyi so narabanga UPC byakora no mukuronda in fact saronda nari myaka 15 naye bangamba bari bangamba nebyarugaba nawo tuse ngoni muto si lwabuto wabara bagamba nti nari mumpi meaning that singa nari muwanvu nga nina 15 era nali ronze kubanga nali wa UPC wali wo musajja yes wali wo musajja nga bamita Yohana Rwabosa yari mukwano gwange simanyiru wachi nari mwana muto nengande namikwano janga basajja bakuru Yohana Rwabosa yari wa mutawana nari na sister wange nga cousin sister nga nsinga ko emyezi mukaga ye yari muwanvu yaronda nga Rwabosa agamba yari musajja mukuru yo muwara mukuru nze natyaba nenku nga mama wa muzadde ngalimba Rwabosa yari wa UPC nga kwa mutawana nga baino kubira UPC atenga bamukiririzamu urira alimba nti yatyaba nenku nto yo muwara mukuru nti yatyaba nenku adag nga nsinga ko emyezi mukaga nga inana 15 kakati nga abantu ba UPC nali manyi UPC ngiri ya changa bora bamwe bati bandeke nga babakuteni babasiba UPC mu mambuka yafune ntebe kumpi 17 nga buri muntu yaja kwewandisa batekanga ko road block nibabatega nibamanye nti byarugaba avana mugongo kakati aja kwewandisa yagara kwesimbawo nga bateka road block nga bamukwatirawo weni nani byarugaba William nga bategera agenda kwewandisa kwesimbawo byarugaba kachina nga bamutuzawo nga bamutasawa 12
amesinga okulonda entebe 17 kati bworaba bye tuddamu mbaletire byafaayo bino murabe kyabadde Kayunga ejinja wali omusajja bamuyitanga Patrick Mwonda yali no mu parliament y'omukaaga yesimba ono omusajja nga bamuyita Abdu Nakendo. Abdu Nakendo, in fact, nzijukira Abdu Nakendo ari namu wari mu police. Nzijukira, I am the one who recruited that day. Yari Makerere University natusanga ku radio ngo twogera. I am the one nze namura baninga mantu mwara mugezi ni musikiriza nabera mu kisinde cyange kinari inkurembere cy'abantu abogerera NRM ngari Makerere University mu warawe era inyari yencyari jukire yari yeyita Nakendo yayingira na police kati Patrick Mwenda yari wa UPC yesimba ona Abdu Nakendo namukuba bubinyo Paulo Muwanga naragira nibarangirira Patrick Mwenda Nakendo nibamureka nkuletera ibintu ebyo nti okurangirira abantu abagudde UPC gwe gwari muze gwayo kikutegeeza nti Mr. Tiwa Haburwa era yari mu UPC yayiga nakwata mu Buganda muno wari omusajja bamuyita Samwiri Mugwanya gwe tomumanyi bambi yakafa yari wamanyi naye nga tasomye nga n'oluzungu tarumanyi yesimba ono omusajja nga bamuyitanga Dr. Sebuliba constituency yali ekwata n'ekiboga eyo Samwiri Mugwanya yagiye oburure 13 Dr. Sebuliba nagiye emitwalo 210 Muwanga naragira nibarangirira Samwiri Mugwanya wa 13 owe mitwalo 2 nibamuleka Dr. Sebuliba Paulo Muwanga namuwa omutwaro gumumukasanvu Samwiri Mugwanya yari ne 13 Muwanga naga nibamuwe mitwalo 2 mukyebuze shirika yunga nakati obandete leta mukyebuze ekibadde Kayunga abantu banna consecutively kati bikolwa mu regime yate bawo yes yari wa UPC yayiga mwana wobote yayiga nakwata nanga nari wa UPC segana naye oyo yayiga nakwata ebintu ebirika ebyabadde Kayunga mwe mugamba biswa nze tikwabadde kubakarulu it was simply sagale tuka secretary general nasituka prime minister nasituka ba minister ne basituka aba MPs ne basituka neni bagana president general wa no yeti yagenda yo ne executive yonna ne president ne nabani yonna ne rumba naye nga abantu kumanya nti bakowa Mr. Tuwaburwa twamunyiza akaruru namazire kukitegera nupu emunyiza akaruru kati asazeewo okukozesa emundu kurangirira nti moyo mumurangirire font of honor byabaka moyo alinga ngabwora ba Paulo Muwanga bijja kuba byabaka mataswara ne Paulo Muwanga tiyaswaranga era Paulo Muwanga yarangirira nti sidanga mukuulira awari already yemuje yabade yogera mu corona ebivudde mu kuronda Kayunga Simba niba stopping anti todanga mu yabade Simba kati mwagala ndete ki Paulo Muwanga oluvanyuma rwo kuronda mu kinana yarangira nti tewabaho omuntu no mwasa mu vude mu kuronda yatekaho no mutima gwensimbi nti bwo nabyogera ko tujja kutanze sente oba byombi tukusibe byampuna yes era mureke kwebuuza ekyabadde Kayunga kye kyaliwo mu January no mu January tikwali kubara karuru it was sagale twabayinyiya karuru ne bamara garangirira omuntu wabo byabakama namara garangirira history repeats itself but it's only fools
repeats the same mistakes. Omugenzeri yakatega yawandika akatabo abatamanyi omugenzeri yakatega yali namba 2 kutibo haburwa tibo haburwa ye 001 omugenzeri yakatega ye 002 bwe bari badiringana bwe yayokana ne mukama we yawandika akatabo ye agana agamba nti history does not repeat itself. It's only fools that repeat history. Oba yaragamba ninze nawe. Kasali yamuri kuchido. Yes. It's only really NRM it's only fools that repeat history. Omugenzeri akatega yabwetu bwe yagamba. Bayali ategezani. So tulina ekizibe kitagambika ekiri mu gwanga muno. Waburu muranga gwe nari kubide Mr. Tibuhaburwa. Fuba nnyo Mr. Tibuhaburwa olemwe kumaramu abana Uganda esuubi lyokulonda. Mu bintu bye wali koze kye wali sembye y'okukora kyekyo. In fact ngemwe byenjogede kyasembyeyo. Ngoroza agenda mu myaka 8 kindi bino byakora byebisembayo. Byebisembayo. Tacha inawe yongera. Te mu byafaayo na nkugambe nte nze ndi muna byafaayo. Tibakulimba tiwabangawo. Tiwabangawo. Twasomanga kuba emperor. Twasomanga the rise and fall of the certain emperor. What Tibuhaburwa has been rising, he must fall. Kirizagana. Naye ekye twebuuza, how will he fall? Where, when, and how? Ebyo byebuuza bana Uganda bye tulina kwebuuza. Fa bana byabufuzi shovura tubeera begendereza. Should I remain with this person so that we follow together? The answer is no, I cannot. Kasitanda bango otandise kuserera. Ninkugamba nti waserera n'ogaana. Nze ngangenda ngankurika ng'ogwa kigo. Ne mugambye baserera. Yes. Kayunga. Ebyabadde byonna. Keba kazibe TVs, kebe radios, byonna oba partial results zoneze babadde basoma. Results babadde basoma ngoraba muwonge nga talina wasobora kukwatira omukyalo ono nakwedde ngati kisoboka kugambi fragenzo kwa kabayetu tusa. So what I am appealing to my NUP members in Kayunga nze sari yagadde mugambe nti kino katukireke kigenderawo nari yagadde omukyalo nayambibwe agende mu kooti. Ngana atwa mugo musango gwenzo ko. Simple agende mu kooti. Ne kooti bwe kibo kugirabisa nayo tugirabisa. Ndo bunyodo cyaba mukoro. Yes. Kubanga wali wo mukyala ky'obutungi we yagambye nti ku polling station emu muwonge yajeyo obululu 8 polling station. Nakwede najayo kamu. Aturage polling station yawo weri mu Kayunga. Simple. Abantu abanuku nabo abantu narabya bamunga banyonyora. Urusa abamunga nimbara banyize nyo no kunyonyora ngandaba kutandise okubura okubalema. Nga kutandise kubalema. Ebyo byenjagara banyonyora abantu. Baturage polling station neyo mu Kayunga. Nakwede we yaja karurukamu. Muwonge naje urunana. Polling station ya nabachi. Mobile election. Obade bategeza. Esobora kuronde bw'abantu runana. Obade bategeza nti muwonge yafunye kamu ono runana. So ngoraba nga buli kimwe bye babade basoma. Na kino njagara nkinyonyore ndyoke ojja konzijukiza. Wale kintu kyenjagara kubulira abantu. Kurinye liyitibwa cy'obutungi. Cy'obutungi. She's a Westerner. She comes where I come from. Njagala nyonyora abantu. Murabe bwa kikumpi mu Buganda.
westerners boka abasinga obungi be returning officers ani yakikora era yakikora nga ali kuki owulira now nze ekinandiyagadde nakwedde okugenda mu kooti ekisooka abantu abamu n'abalabye nga batagala n'okusingira ddala aba NRM okunyonyola omanyi mu NRM kintu okunyonyola kintu kizibu I was there manye abanyonyola batono nekyo kizibu ekisooka nga bagamba nti naye mmwe bwe muwangulwa mukuba kerere ne mugamba nti tubabbye naye ffe nga mutuwangula ne tusirika ne mukkiriza nti batukubye nga waliwo n'omuntu omu bamuyita Kinobe yali in fact yali president general oba nabo bamuyita president general wa Uganda Law Society naye nga wa NRM nga agamba nti ekyali Kayonga democracy yakora nti singa tulina democracy mu Uganda muno titwale badde n'aba MPs ba opposition abantu bangi ekintu ekyo baze bakigwamu nga tibamanyi kyekitegeeza ekisooka kyovora banjagala nakwedda gende mu kooti lwansonga embala gye babalamu akalulu yaba MPs siyo embala gye babalamu akalulu neya president kino kankiddemu nzize nga nkinyonyola naye abantu bangi simanyi kyabalimu okumanya presidential elections akalulu mwena mukakunganya mu Uganda ne mukatwala omuntu omu byabakama e Kampala n'arangirira byayagala tera abeerayo kyovura bamubuuza nti ebyorangiriro bijjawa ngagamba nze manyi duli mukondo kwa president nobwe yali badde agambye nti nabije mu district zonna wadembe okukola mu wanga gwe yakolanga n'arangirira mwiranga bwe yarangirira mu January ntonajeyo bwe buti nga tiguliwo kubanga abalayeka tiwabera wa opposition agamba nti nga kino ekyobaze nga kive Kabale nga tulina results zive Kabale nga size diara form zigamba birara terali no mukisogwe wabura ku babaka ba MPs chovora babwe babade babara cho butunji nga arangirira bali banakwede babade na diara form zinga bazirina nga baraba nabo bali nezabwe nga barabe byasoma we bamukwatide nti byosoma ngati tubirina nabadamu chovo yabagambe nti mujja kumbuza oluvanyuma omuntu yakarambire nagamba nti nyabe byosoma tibiriwo polisi nejawo nemufurumya ngati byagenze nga kiro bagadize noraba kakati polisi yafe namaje ebyo byonna bye mukora one day somebody will answer no okitegedde embala gye babalamu ba MPs bo naba LC5 akalulu kaabwe babeera ne results zaabwe ne returning officer naye nga alina bano babeera ne kope buli polling station ebeera signed by agents candidate nasigazako ebirani babitwaro wa returning office ebyasoma muba mutunulako nga muraba oba bitalinga chovura bamubuza nti eyo polling station yawa nakwede yajja karuka muri naje orunana nagamba nti mujja kumbuza oluvanyuma yafanaganye ne mukama we nga wali byabakama ekyalese byabakama
okuragira oli nti rangirira nga bwe narangirira luli ngowe narangira mukoti bahabulu yes bede bamubuza press conference kubanga bo kye baliko bakibaziza nti titusobola kukiriza Museveni okuswara nga Kyagulanyi muswaziza mu Kayunga fe katurangirire kati katurangirire omuntu waffe abagenda mu kooti bagende mu kooti lwaki bagamba nti bagende mu kooti bo balowooza nti omuntu yenna bwe banaaba bagenze kuwaaba kati omulamuzi bamutegesedde but all the same nubwo ekinaaba kitenze nayagadde bagende mu kooti bagende mu kooti omulamuzi addemu avuye kati torabe byali emityana ebyabaagala nga na kooti nga babuuza minisita ogwe yali yesimbyeyo naye nti okubba ono wategeera ota nti akubye nawulira abantu nga boogera tuwe evidence nze nawulira nga boogera as if nti kooti zigendera kuhiyase abantu n'okuseka ne baseka naye bwe yali agamba awangudde omulamuzi n'agamba nti oli awangudde awo Uganda weetuuse now wali ekintu kyenjagala kubanyonyola nga tonakutunyonyola tugenda ku kyomukyalo oliki kyobutungi nga tunagenda ku kyobutungi mu mbeera ne yabaddeyo e Kayunga badidde ne bakwata abali responsible ku candidate waabwe bagenze kunga abantu balonde bakomekereza mu kaduukulu kyenkugamba Obote bye yakola enguru Obote teyabasiba n'okubasiba yabalemeza ku road block ne buziba nagamba gaye tubategedde mugende tubakyalina gye balaga okulonda nalwo olunaku lw'okulonda luwedde onoye kati wulira obwongo bw'abantu bomu NRM bwe balina babadde bakwata abantu e Kayunga nga bababuuza bwakimuze eno muze kutabula atagenda kutabula naye kyembuuza gwoba okwata aba MPs nga sibe Kayunga nga bagenzeyo kunyonyeza munabwa akalulu kirimu sitani Nabbanja okugenda e Kayunga Nabbanja alina ebijja e Kayunga talina ate Museveni yabiri nayo yagenzeyo Todonga alinayo ebijja kakati noraba abantu bano kiki kiri mu mitwe gyabwe mulimu ki ate bwe kiba bwekito ate tebandeke mwakutye waki kubanga eri MP ebbale nga bo bakitegedde nti buli muntu yena asobola okutuleetawo kerere nga arondoora akwatibwe etwalibwe mukomera era bakikoze now ku kyobutungi kambabuulire mu Buganda kumpi yonna ba returning office bava mu Western region Masaka oba wakiso sangayo musinguzi oba bonna now criteria ki gye balondamu abantu bano Museveni kyeyaranyonyola Kambarage luli mu kinaana nti president abeera candidate yaronda bonna abarondesa era yaronda abarangirira yaronda buli omu abala kati nti buhabulwa bwato bwakora abarutani ng'office babaronda ngeri ki ba RDCs badiso be babaronda beera wono kyovura ky'obutungi bamujje n'ejinja nga bamumanyi nti ye weki bamugamba kyakora ne bamugamba nti gwobeere Kayunga okora omulimo kuba nawe yakola
Bivurugo. Neyo yarakoze yo furugo era. So omukuronda wabura ekinyusi kyo nawe kiri wamu. Mr. Tebaburwa yamaze dokutegeera nti talina wajja kalulu. Biri abiri muka. Kate kyakora okumara mu abantu esuubi ntakalulu tikalina mugaso. Kagulina nnyo. Nti nobwe munaronda mutawanira bwerere yetajetiye okutumara mu amaanyi nti tumanye nti akalulu turondera bwerere. Kubanga yarabe kyaliwo mu January nga 14 nga 14 bamunyonyora ne bagamba nti ebibyo biwedde tumaze gakulangirira. Lakini pako nyasa wakatuzanyire mukao So, akomusajja ngagamba ebyo byonna yes yes nzijukira nokuswara yaswara ndoza waliwo bane bamugamba nti utuse okoze statement imbi. Era nzijukira waliwo munamawulire eyaddamu na interviewinga deputy we nga ayagala kutereza ekyono kituufu yagedde ya nga tikikyasoboka kubanga mukama wa amaze kukola statement gwe deputy nobwo otereza ki bwachori tajja natereza ne byalikomyewo so byabakama yaba borrowed. Yes ebyo ekyokudamu kyamubura nagamba nze manyi ni mukuru banna naye nga kyanaku Uganda yafe wetuse okubeera n'omukulembeze afanagana ko bwati kubanga President Museveni nga agenda mu nsiko mu 8 kumpi ebyakora bino byaliwo era bwe yagendayo abantu bangi ne bamuwagira nga bamugamba nti oli mutuufu akalulu tikakyali na mugaso obote katumukubye bukubi. Simanyi mu mutwe gwe ekimuyinura nakora ebintu bino nga bwayagala ngari ko kushuwa nti abana Uganda teri muntu n'omwe akyasobola kugenda mu nsiko. Nze simanyi amugamba nti tiwakyali muntu no yadde n'omwe asobola kugenda mu nsiko. Agezeeko akole ebyambyona alabe kubanga gwoba ojjukire kyakutwara mu nsiko Mr. Museveni kyali ki? Kyali ki? Abantu baffe ne bakubwa, abantu baffe ne basibwa. Mukubya amero akimbo nja kubuza kibuzo kino nti olowooza mukulu Tibaburwa ye nga president sawaze ebintu bino bikolebwa olowooza bwongo bwe bumuwaki eri ffe bana Uganda? No. Is it developing trust or distrust? You see, kiri ky'omuntu okumara emyaka mingi mu bukulembeze kifanaganako n'omuntu okukeranga mu baara ng'anywa omwenge ne buziba ng'ali ku mwenge bw'omubuuza ku lwegulu nti naye ngato abatamidde nga takyalina ekyokuddamu. So to me I think Mr. Tebaburwa is too drunk ngamba obukulembeze atamidde obukulembeze nibumutuuka obutasaanidde n'okutuuka. Yatamira obukulembeze n'akataga takyalina ekyakyalowooza nti naye kino repercussions zino repercussions ki bana abantu byembakora ki. Era nzijukira waliwo munabyafaayo yangambye nti Obote yagenda n'akola olukungaana e Kayunga nga bali mulaale naye amagye okuva Entebbe okutuuka e Kayunga gaali magye eraba President Museveni ng'ali Kayunga kuva mu Kampala gabadde magye mpaka Kayunga
paka Kayunga ogenze kukubira kampini munakibinacho nayo gamba nti president w'ekibina ekira yetagendayo no musibira no mu nyumba ne mwana watu namusibira mu ate ensi netambula gwe mukisa president Museveni gwalina ate alo omuya gambye nti kyakuze bulungi namusibira mu nyumba kuba nti naba kugenda e Kayunga mbirambo jaliweze yes jandiweze kubanga bari abantu kibagara okumaramu buli omu esubiri yakaruru kuba amasasiti ya gase emigo ebyo bibiriwo so abaturaba ngamaliriza Kayunga yabyafayo obunyivu obuliyo mujukira mu 209 Ssaabasajja bwe yari agendayo 209 yafuuka Nsasaki wafa abantu abasuka mu bisatu nga misatu mu haburu agambye nti kabaka tagenda musazari yebugerere ekyokubiri mu Buganda mu bitunde bisinze okunyagibwa etaka Buganda mweri ne Kayunga mweri kati obunyivu buli mu bantu be Kayunga ebugerere chovoraba ne misati bahaburwa yasara amagezi natekayo Sabanyara baina ensi yawe na eri kimeze nti oyo kabaka wa weyo n'abantu be Kayunga mayiki bamukora they ignored that nibasigare ku kabaka wa Buganda kato obunyivu aino obukomyawo kubukomyawo abongerayo bwongezi kate kyabakora bagamba nti nkimanyi nti mugenda kumpa President Museveni yagamba nti nkimanyi bano tibagenda kutuwa akaruru kubanga najeyo 35% yabyogera yajeyo 35% Kyagulanyi yamukubira waguru so Kayunga yabyafayo narabyo omukyaro omunga agamba nti Kayunga we tutandikide okwekomya Buganda ninda ngamatara byendongo okubyeko mu kwongera obucyayi ekibawonyeza kati bwakuba nti kibadde kifu kimu kyonna buli wa NRM nagendayo olumu nesinga zibadde general elections ateroza Fefe Kaserubogo yabayita kwate general elections buri muntu abeera ku lulwe n'abantu banupe ekibareetera ekibayinura nibagamba nti tubireke muwonge kati bagala kumulinda mu 2026 orabe so abatuuliriza eryo eggwanga lyaffe naye ffe balina kyebaraba n'abamanyi ebyafaayo ate twongera kubeera n'amaanyi mu kifo ky'okugwamu amaanyi ate ffe twongera okuguma because we know that these are just last kicks of the dying horse teri mukulembeze bw'aba agenda kuva mu bukulembeze atakosobora kukola bino buli kyonna buli kikolobera kikora nakimalayo abo wotegeerera nti ebiro bye by'obukulembeze biri kumpi. Okay, kirungi nnyo eyo analysis mu Kubyarugaba and you very much appreciate you. Naye nga tunakuva kuva kumpewo mu Kubyarugaba mbadde nsaba nzijuke twenako program utwogerako ku mugenzi gweta Fefe Kaserubogo yali mukwano gwange nze namukubira ne campaign nzijukira twaberanga ku radio Simba nga nsunako nga ntandise kwogera nsulira yakagamba nebwe twatuka hagweru nga mukaza ne Fefe Kaserubogo namazira kukizuura turi ku ground kwendi baba ebyo bigambo byemujukira ko byayogiranga yes kwendi baba naye nga asara amagezi bambi yali talina sente nga talina facilitation yeke yakora abate bandeke abo bwe bakubangalale nga atambulira kwabo
naye abantu ne bamumatira Fefe Kaserubogo yali n'ebigambo nga mwogezi mulungi nnyo so nange namukubirangayo okurango ningamba nti kola bwoti kyovula bashanduma kolaba nti safu n'amaanyi agagende Kayunga nange amaanyi gange baali gabiddeyo nga bwe babiddeyo amaanyi g'abalala nanga gange definitely nanga gange garugendeddemu Fefe Kaserubogo kati kikulaga lwaki Fefe Kaserubogo bamutta nibeebuzaabuza nti yeetuze waliwo ekintu kyebagala ebugerere waliwo ekintu kyebagala e Kayunga n'olaba minisita nga yeebuzaabuza nti aleese ebyapa 100 mu byokugabira abanabugerere kakati bwebanga mubigabye wulira na kino kibakuba mugabye ebyapa 100 kati ate omuntu waabwe mugamba wangudde n'obululu 8 ekitegeeza ne mubagabidde ebyapa nabo tibabagala. That's what it means. President Museveni agabye ebyapa 10 naye owaabwe weewaawe just twogere ebye bapanze yawanguze n'obululu 8 ate mugabye 10 kikutegeeza nti nabo mwagabidde ebyapa era tibabaliimu nakugamba ku entero za Karangwa ne Nantaba twakyogerako oluli ne okimanyi teri muntu wa NRM ng'alina obwongo bulina obusendo okubeera asobola kugamba nti twawangudde Kayunga taliyo bannange kino kikambe ate on top of that nalibyeko n'olutalo olwabaddeko wakati wa mukyala Nabbanja ne Nantaba Nabbanja ngali mu kugaba sente 10,000 nazo ne bazirya ne bagamba tujja zirya era tujja kuwana kwidde kati obusungu ante kyenkugamba ositrota government waliwo omuntu wa NRM yakoze analysis mbadde muyita mujiga naye yagezezaako wa NRM ne tusitura government namba nga kotadde amagye ne poliisi government namba nebeere Kayunga Bobi Wine n'asitura Nyanzi eka brother naye nimugamba nti tuwangudde n'obululu 8 nga government namba kuliko president naye oli aleese Nyanzi weewo Nyanzi w'amaanyi naye abadde akola analysis ye ne ng'olaba kugamba nti wa NRM nti lazima e Kayunga twakubiddwa ngatumaliza program ya feno iyo Kayunga amazima banji berese ettale naye ate mukubya Rugaba nange kyamazemu kwamaanyi ng'omuntu nti kiri nti eno government ebintu byekola nti waliwo okukiza n'okkiza nti okay psychologically njako kyokulabirako oyinza okugamba nti omwana wange ono mulalu nakunyiza ku Mande obusungu ne butuuka mu Vivi nakunyiza ku Lwokusatu ne butuuka mu Lubuto obusungu nakunyiza ku Lwokuna ne butuuka mu Kifuba bakunyiza ku Lwokutaano togenda kuwabika mwana agenda gamba kama mbaya sirina kyenziza olaba abantu ba Kayunga bo bakugambye nti oyo bamutaddeko buteesi kifaananyi kati kimeza afugande inkubuuza Kayunga ebugerere kimeze Sabanyala afugande ne RC5 aja kubeera yali genze n'atuula na kimeze ne babeerawo ku ntebe omunga atudde mugenda kufugande mbasiibudde owa mukubya Rugaba awatusibulidde kwe program yaffe yasoose olunaku olwaleero. All our viewers wish you a very best Merry Christmas. Mbasaba bannange mikwano gyaffe mwenna kuno kusaba ku very management Flashlight kino Uganda Christmas yaffe bannange mugisindikireko ku taata waffe jjajja waffe no mukubya Rugaba sajja abadde takola abadde ali abadde tatudde abadde yebasa. So nze mbasaba all our viewers Christmas yaffe mugitwalire mukulu bya Rugaba
n'obuwombeeso obulungi sijja kwerabira okubagaliza ennaku enkulu ennungi. You have to be nice to everyone, be nice to friends, be nice to grand, be nice to papas and people around you. And also, you also, Sarah, you have to be nice to us. Manyuk times in the feminist changu. Now through your efforts, Jemtekeramu, tuyanza again. In fact, chemba denera vide. Kwe kubagaliza ennaku ennungi amazalibwa gaffe mbagaliza Christmas ennungi bwebanga timuze mukundaba in case bwebanga timuze mukundaba mbagaliza ennaku enkulu ennungi tugenda kakwata kokka yes mbagaliza ennaku enkulu ennungi kati kaputaka n'olunaku olw'enkya katambule ugenda kwogera kokka tutudde samwe n'okusingira ddala abantu abayimiridde nange mu bulwadde njagala mubeere Katonda we mubadde mujja abongereko n'omwaka ogujja mutandikiraawo mufune ebibala era n'abalala we bali banga bafunye ekizibu nga sinze nzeka mufune amaanyi aganaabayambanga nze Christmas wange oluusi mbambyerabidde era juzi twakugamba tuli mu December n'ogamba tuli mu December nenga zeezo nenga all the same mukwega n'ekirala ojjukira n'omuvubuka gwe bayitanga Kasule ono yali atusessanyu agamba Kacule nje abacajja bankuba nnyo abacumba no simujjukira kawadde omuvubuka nga musanyusa yali mubanoonya ne mukyazaako ennaku ezo namulabye oba ku mawulire bagamba tebayafudde yafutuka okusaasira kwaffe kuba nze nali mukyazanga nnyo byo weekend era nsaasira famire y'omugenzi Kasule omukama amulamuza kisa ate amusaasire byonna ebyamutuukako yo Kasule tubadde tukola naye nga tutambula naye nenga yeye embeera lwaki sibagaliza okubeera obulungi but do not forget subscribe and share all our program in the Flashlight Channel Uganda we tuli okusigala nga tubaweereza ensi yaffe Uganda akume atakumira mpeera.